Yes, of course, the way you move your body like Shakira, gwe yamalayo teri yakugoba. Eddie Mutwe ne Nubian Lee tebakyamazeeyo ebintu byabwe. Yes, enviiri bazisazeeko eza Nubian Lee, amalevu ga musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe nago masaleko gajjo mpola mpola. Yino emboozi y'ekkomera Nubian Lee ne Eddie Mutwe gye batunyumiza mpola mpola. Akayimba bakayita nalonda nemala kamusajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palaso. Akayimba ako kapya ngenda kusaba blood wange, ngenda ku YouTube kanonyeko akayimba bakayita nalonda nemala. This year 2021 Palaso atandise na muliro. Yes, tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Namalono Kibwe Maksudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe natwagala, webale kuba nti obeera wano eva n'ogamba nti yes Limoja Kimso Dea alina okuba nti atuusaako ebyettabbo. Oli wakabi kubanga otambula n'abakabi, ate nga oli wakabi kubanga obeera n'owakabi. N'ekyo n'olwekyo ffenna tuli bakabi. System za Uganda Mukamuli 24/7 tubeera open wide in a big range. And now katugende mu maaso tubatuuseeko biki byobadde tomanye. Now olunaku lwa leero tusobodde okuba nti tugenda mu maaso n'okunonyako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe kwogata n'omuyembe amanyikiddwa nga Nubian Lee, nga bano nno be bamu ku ba leader ba People Power Revolution obanga be bali mu kisinde kya People Power, ekibiina kino ekyagala okuba nti kimamulako gavumenti ya President Museveni. Gwali omwaka oguwedde mu December. Abakulu bano bagenda mu maaso n'okuba nti bakwatibwa ku kizinga ky'ekalangala, nabwe kityo ne batwalibwa e Masaka mu kkomera. Wano nno Bobi Wine kwogata ne team ya People Power including their lawyers mpola mpola okuli abantu batandika okuba nti bagenda maaso n'okuba nti badimandinga okutebwa kw'abantu bano. Kuno nno kwaliko ne musajja mukulu ate nga kati yakalondebwa okubeera kansala naye lawyer mulamba bamuyita Mubiru James ngono kansala wa Lubaga. Yes, Lubaga North. Mpola mpola omusajja oyo yagenda maaso n'okuba nti akwatibwa ne ba Nubian Lee era paka yagenda maaso n'okuba nti alondebwa nga taliiwo. Jjukira okulayiza kuli kumpi era nga mukula balayiza omuntu oyo aliwo, bwobanga toliiwo bagenda n'okulangirira ekifo kyo nga okutali muntu omulala, era nga akakiiko k'ebyokulonda kaba n'eddembe okuba nti kaddamu okuyisa ekiragiro okuddamu nti abantu okulonda obupya kubanga nannyini ntebe abataliiwo. Wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Mubiru James Buken Ali oba Nubian Lee kwogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Sebuufu Eddie Mutwe bonna bali mu kkomera. Okuba nti bali mu kkomera bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa. And now recently twasobodde okuba nti yabadde Monday of course Nubian Lee Eddie Mutwe Mubiru James ngono kansala yali yesimbye ku Abek Kawalya wali mu Lubaga North nasalo n'agenda ku bwa Lord Kansala. Musajja ono baaleetedwa mu kooti nga bavunanyibwa omusango okubeera nti balina emundu mu bwenyi bw'amateeka. Bano nno bakwatibwa ne banno supporters abalala 40 era nga basobola okuba nti batwalibwa ku kkomera erimanyikiddwa nga Kitalya Prison. Basobola okuba nti basibwa ebbanga lyonna. Now mukuba nti batuukako mu kooti twabalabye nti nga bagezaako okuba nti babasabira bail wabula court martial yasobola okuba nti eyongezaayo ennaku ng'egamba nti abasajja bano balina okuba nti obalyawo yes babawayo ennaku ndala 8 okusobola okuba nti betegereza ebintu byabwe n'ebiwandiiko n'okusaba kwabwe okuba nti battebwa kubanga omusango gwe balina gulinga gwa kulya mu nsi lukwe bagezaako okuba nti bamamula gavumenti. Omusango gwa prison nno muzibu ddala nange bagezaako okuba nti bakwata bakusiba mayisa oba okuba nti bakutta mpola mpola era ng'omusango guno egubanga mutuufu byaddala ogezaako okuba nti ogezaako okuba nti olya mu nsi y'olukwe bakusiba mayisa. Tujjukire nti waliwo MP wa Paris eyakwatibwa paka ssaawa zino bamuyita Patrick something yali agezaako okuba nti addukira mu ggwanga lya Dr. Congo oba DRC Congo oluvannyuma okuba nti yategeerekeka nti atandise okuba nti akolagana n'abayikira mu kufa kwa
musajja mukulu amanyikiddwa nga Kigundu yali baba Mafina. Now Nobian Lee bali mu church ali church n'omusango gumu era nga betwogerera bali mu Makindye. I think Makindye court bali mu Marshal court yegesako kuba nti bawozesa era nga ebintu byabwe si birungi. Now twamulabye Nobian Lee nga musajja wattu obuviiri obwali mu mutunda mu bantu abakyala bwe balabangako ne basabbalala kwogatta n'eddoboozi lye byonna bikyuse era nga eddoboozi lya Nobian Lee kirabika okuba nti oba oliawo terikyali lyerimu, terikyali kawoomera, terikyawooma. Omusajja ono yafuna trauma era nga ennaku zino byonna byaliko tabitegeera. Nobian Lee bagenda mu maaso n'okuba nti bamusalako enviiri nga bagamba nti tewali muntu ali above the law era nga buli muntu alina okuba nti agonera amateeka. Jjukira bw'ogenda mu kkomera ne bw'obanga oli rastaman kye basooka okukola kwe kujjako amarasta then n'osobola okuba nti ogumira ensekere kwogatta n'ebiku okuba nti bikuyita mu mutwe. Nobian Lee y'omu ku abo abantu abagenda mu maaso n'okuba nti babonaabonera mu kkomera nga muyimbi wa ggwanga mulamba. We twogerera Nobian Lee agenda mu maaso n'okuba nti asibibwa era nga ebintu bye bigenda mu maaso n'okuba nti bimutabukako. Kyanaku nnyo okuba nti Rastaman number one there ali mu kkomera era nga oba oliawo nekyaliwe yafiirize insecure kwe kusalawo okuba nti atwala abaana ebunayira w'eggwanga. Wetwogerera abaana ba Bobby bali mu America kwogatta ne mukyala we Nobian Lee maybe simanyi kyalowooza abaana be tetumanyi gye bali oba baliwa oba bali ati oba bakola ki. Ebyo twabirekera Ghetto Gladiator okuba nti atuwa ripooti gye tutanaba kuba nti tufuna. Musajja wattu Buken Ali akyagenda mu maaso n'okuba nti asibibwa. Tetumanyi oba bagenda muta after 8 days oba nedda, naye nga kye twategeddeko nti enviiri ku mutwe mmye baziggyeko. Ate nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Sebufu Eddie abasinga nga gwe mumanyi nga Eddie Mutwe ngono bouncer wa Bobby Wine nabwe kityo naye yagenze mu maaso n'okuba nti asalibwako amalevu kwogatta n'enviiri. Ebirevu bya Eddie Mutwe bimubadde mumanyi ebyasaakatirira ennyo bambe byonna babijjeko. Kirabika n'ebinkuba babijjeko kubanga nabyo era bikula nga amalevu. Wenjogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe naye talina malevu ge ate nga bano bonna babadde bakozesa enviiri zonna ku mubiri gyabwe ku pati y'omubiri oba za wansi oba za waggulu oba zawo kuba nti za identifying their brands nti Eddie Mutwe ng'obadde osobola okuba nti otunula ku kirevu n'omanya nti oyo musajja wange Eddie. Naye kati wetwogerera yes bagenze mu maaso n'okuba nti bamuggyako amalevu ge era nga banono bakyali mu kkomera. Ekibuuzo kiri bwe kikiri nti bano bagenda batadde kubanga oba oliawo ngenda kuba omulanga bwe gutyo nti nsuubira nti ebiseera bye bino okuba nti oba oliawo egganga lyaffe ligenda mu maaso n'okuba nti likula mu by'obufuzi ng'amawanga amalala. Nebaza nnyo nti waliwo kakalembereza mpola mpola nti abantu basobola okuba nti beexercisinga political freedoms zaabwe. However much their political freedoms teziba 100% fully practiced nga bwe twali badde tusuubira. Ngenda kubira omulanga bakyali bonna abali mu gavumenti nti okusiba abantu ekimatalinga kubanga ate era mwamba atulaga democracy. Nsuubira ke kaseera okuba nti mugenda mu maaso n'okuba nti mukuza eggwanga lyattu nga bwe twalaba nti mu kulonda tetwalaba magye mayitirivu ne poliisi era nga kwagenda bulungi tubaako na kwekalakaza abantu mubaleke bakole bye bagala. N'ekirala wenna agenda okunyigira mu byobufuzi manya nti obanga ogenda kwenyigira mu bintu okujjako gavumenti wali gavumenti egenda kuleka oyinaine obeere nti ogijjako. So consequences ezijja mu maaso ffenna tulina okuba nti tuzigumira. However much ate totunda ggwanga lyo mu bintu by'otategeera. Ngenda saba aba opposition bagende mu maaso n'okuba nti bademandinga rights zaabwe era ngenda kusaba gavumenti egende mu maaso n'okuba nti ewa buli omu omukisa okuba nti yenyigira mu byobufuzi era ngenda kusaba n'abo abaagala okuyingira mu ntebe tubeere democratic
tuleme kuba nti twenyigira mu bikolwa ebyokunywa omusaayi kubanga ate bwe tunatta abantu be tunafuga tunaabajjawa. Nsuubira ke kaseera okuba nti ffenna tukula twekwate abantu babaleke baleme kubateeka mu makomero olw'okuba mpagira gundi kubanga ate ddembe lyange okuwagira Museveni oba ddembe lyange okuwagira Bobi Wine. Bwe mba nga mpagira Museveni lwaki temunkwata ne munsiba naye ng'ate bwe mba mpagira Bobi Wine lwaki munkwata ne munsiba. So n'olwekyo nsuubira bakyali bange n'ekyo mukirowoozeeko nti buli omu adeservinga right okuba nti yenyigira mu byobufuzi kubanga mu abaabituyingiza twali twabigaana ebyobufuzi by'ebibiina. Nzijukira gwali 2006 referendum yali 2025 mwagenda mu maaso n'okuba nti mukola referendum mpola nga mwagala kuba nti mukyusa ebyobufuzi 2006 around there ne tugenda mu bibiina by'obufuzi ate nga wali twali mu baasi emu. So if mwakkiriza ebibiina by'obufuzi bikomewo so mukkirize ne baparticipant abali mu bibiina ebyo basobole okuba nti bafuna eddembe lyabwe. Okusiba Bobi Wine n'Obianli Besigye Mau Mugisha Muntu Amriati Kenneth Chamzi Katolu Bwama n'abasigadde tekikola makulu wabula okubaleka ne exercising their political freedom. Nsuubira kimakinga sense era Uganda egenda maaso n'okuba nti ekula. Ngenda kubira President Museveni omulanga ne bakyalibo bonna abavubuka nti mutte social media ziddemu zikole kubanga n'abantu bemugamba nti babasiba nti abantu babavuma tebali mu Uganda bali bweru wa ggwanga. So n'olwekyo muleke abaana bakole ssente mpola nabo beeyagale. Bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior twegweko mu next episode. Yes mpola bye bye.